agenda okukizuula nti Saamu ate abeera yeegatta ne mwannyina era olunaku olwo bakola omukwano muyitirivu nnyo nga bw'anaagukola n'omukyalo mulala naye ng'ate omwana gwaliko mwana wa anko we lwansonga Saamu mwana baakuza mukuze mu maka gano yadde nti omusaayi gwali gwe gumu naye nga baakuza mukuze mu maka gano era ndowooza balaba bulungi nnyo tebaagenda na ku buliri wabula baakikolera awo ekikolwa kyabwe mu nnyumba ya kitaawe. Kamera zontuufu si ntuufu. Bwe batyo bakola omukwano. Mwami emmese. Eriwa. Mwami naawe emmese. Kanzije. Mwami sokoko kuba emmese. Eyo njise. Mwami emmese. Eriwa. Mwami naawe emmese. Ebyo. Baatandika ate kweyagala. Kati kwegamba ongamba nti Saamu mutabani we in other words mwana ayagala mwannyina. Mama wange. Si kyekyo. Si kyekyo? Ekyo si kyekyo. Nabye Saamu tasobola kukola kintu ekyo. Ekiki? Era olunaku olwo wabasanga. N'okonkona bulungi nnyo Justina ne yeekweka amabega w'oluggi. Omulaba? Bwe baawulira omuntu akonkona, Jusinta yasituka mangu nnyo ne yeekweka emabega w'oluggi. Saamu nga bw'amutegeeza nti jjawo olugoye lwo ate olwali lusigalidde, n'amutegeeza nti olugoye olwerabidde bw'atyo. Yagenda ate n'aluggyawo, Saamu n'alyoka aggulawo oluggi nga Jusinta yeekwese emabega. Saamu yakola ku Justinta ebyo? Omwana gw'oyita omwana wa muganda wo aba mutabani wo ayagala muganda we Justinta yandibadde kazini we. Maama nnyabo Mukama Katonda. Mbuulira. Olunaku olumu maama w'abaana bo yali mu ddira atudde. Okiwulira? N'okomawo bulungi nnyo okuva ku mulimu. Nzijukira bulungi. Olunaku olwo omwami ono yakomawo okuva ku mulimu era n'akwasa mukyala we ekkooti eyali obuvunaanyizibwa ennyo ng'era awa bbaawe ekitiibwa asobole ate okugitwalayo mu kisenge. Bw'akomawo maama n'akukulisaayo n'obuuza Saamu aliwa. Maama n'ayita Saamu. Saamu yava mu kisenge kyani kya Justinta naye ng'olwo ffe twamaze dda okulaba kamera zamaze dda okukwata okuva edda bali mukola mukwano. Saamu yava mu kisenge ate nga naye kiraga nti ava mu kisenge kya Justinta bw'atyo n'ajja atasobola okubuuza ku kitaawe. Naye bwe yajja yekwasa nti natandika okuyomba dadi nze era todda mugamba Justinta ave ku bintu byange atuteyo sandals zange mu kisenge ze mbadde ngezo kimayo naye nga bava kola ki? Ebyo byendaba byennyini kamera bizakwata. Byebyo sebo. Ndabye ennaku Mukama Katonda wange. Saamu ekisanga kibi. Akaana naye tobulesinga katuka kuziza. Tekyangana okuyenda okukola. Keeko kyekyo ng'ayagala Mukama Katonda ekisanga kissa. Ekisanga kissa. Kaakati nno okyali ku Justinta akyakukaabye Saamu ebikolwa byakoze bingi nnyo ayina ate ekirala kyakola. Ayina ekirala kyakola. Kimbuulire. Amaka gano gaalimu ebyewuunyisa bingi nnyo era olunaku olwo ekyagenda mu maaso wakati wa Saamu ne nnyina kyali kirala nnyo. Ye kino kyennyini. Kati ate tugenda okulaba nga maama wa Justinta mukyala wo ayagalana ne Saamu. Era olunaku olwo twakizuula nti ensonga lwaki maama wa Justinta yagobanga Justinta ku Saamu baalina ate nabo enkolagana ey'enjawulo nga omukyala ono akozesa eyandibadde mutabani we ate mu bikolwa eby'omukwano. Ayagala mukyala kwegamba Saamu yabagattikaabo maama nani n'omwana. Nfudde